Essula ey'okutaano. Kale mbuulirira abakadde abali mu mmwe, nze mukadde munnammwe era omutegeeza w'ebibonobono bya Kristo, era agabanira awamu ekitiibwa ekigenda okubikkulibwa. Mulundenga ekisibo kya Katonda ekiri mu mmwe, nga mukirabirira si lwa maanyi naye lwa kwagala, nga Katonda bw'ayagala, so si lwa kwegomba amagoba mu bukuusa naye lwa mwoyo. So si ng'abeefuula abaami b'ebyo bye mwateresebwa, naye nga mubeeranga byakulabirako eri ekisibo. Era omusumba omukulu bw'alirabisibwa, muliweebwa engule ey'ekitiibwa etewotoka. Bwe mutyo abavubuka mugonderenga abakadde, era mwenna mwesibenga obuwombeefu, okuweerazagananga mwekka na mwekka, kubanga Katonda aziyiza ab'amalala naye abawombeefu abawa ekisa. Kale mwewombeekenga wansi w'omukono ogw'amaanyi ogwa Katonda, alyoke abagulumize ng'obudde butuuse, nga mumusindiikiririzanga ye okweraliikirira kwammwe kwonna, kubanga ye ateeka ku mwoyo ebigambo byammwe. Mutamiirukukenga, mutunulenga, omulabe wammwe Setaani atambulatambula ng'empologoma ewuluguma ng'anoonya gw'anaalya. Oyo mumuziyizenga nga muli banywevu mu kukkiriza kwammwe, nga mumanyi ng'ebibonoobono ebyo bituukira eri baganda bammwe abali mu nsi. Era Katonda ow'ekisa kyonna, eyabayitira ekitiibwa kye ekitaggwaawo mu Kristo, bwe mulimala okubonyaabonyezebwako akaseera akatono, ye yennyini alibatuukiriza, alibanyweza, alibawa amaanyi. Oyo aweebwenga obuyinza emirembe n'emirembe. Amiina. Mbaweereza ebbaluwa mu mikono gya Sirwano ow'oluganda omwesigwa, nga bwe ndowooza, ey'ebigambo ebitono, nga mbabuulirira ne mbategeeza ng'ekyo ky'ekisa eky'amazima ekya Katonda mukinywererengamu. Omukyala ali mu Babuloni mulonde munnammwe abalamusizza, ne Makka omwana wange. Mulamusagane n'okunywegera okw'okwagala. Emirembe gibeerenga nammwe mwenna abali mu Kristo.